kakati eyabadde abba twamukutte era sente twaziwaddeyo. So what? Oyo yabadde abba aluwa? You're telling us this is the public. Ye yakabidde mu public. Lwaki mugamba gwe mwakutte aluwa? Olaba twalabye gwe babbye. Lwaki tulaba yabbye? Lwaki tulaba yabbye? So that those because abantu bafa every day nga tabalina sente mu banka. Ezo sente ziragawa? Bajje batubulira n'otubulira abantu abafudde sente zaabwe ziragawa? Basobola tukigamba. Tokubye nnyo. Anti nkubulidde. Naye abantu bafa bulunaku buli muntu buli lunaku wabawo accident ezigwa ng'abantu balina busente bwawe mu banka mitwala 2 mitwala 3. Where does that money go? Where? Can you explain? Kyogereko. Where does that money go? Because not everybody abamanyi banka nese kakati. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abanywanyi abagudde ku mpindu mbasaasira namwe abafunye ebiduluza ebyenjawulo ngenda maaso n'okubanga mbajagulizaako abasiddi omusunsuzi linnya lyange Agaliwo ye YouTube channel kwoli nabwe kityo atuba twessa mudene buli entakera owabaawo ebiba bigenze maaso n'okubanga biba atusyeguke mpola mpola tujje atugende maaso n'okubanga tugamba ebigambo akuludda luno ndine Mwami Obote ajja kugenda maaso n'okubanga ababuuzaako atubenga tugambira ddala ebigambo. Abaganda bagamba nti kyakulankiraba takola ki? Kyakulankiraba. Kyakulankiraba. Bagamba nti kyakulankiraba ekiwala ekyo kyakulankiraba. Oyo tawasa. Atubaniriza nnyo mwenna abali awo. Mwebale kubeerawo Mukama abeebala abakuumye. Bwe tutyo bwe tujja okutambula olwaleero. Nkola ya kutambula mpola. Naye ng'ate gye tulaga tukola ki? Tulabayo mwebale okutulabanga mwebale okuteekangamu obudde bwammwe mwebale ebyo byonna bye mukola kubanga abantu bateekamu time simanyi data ani bagamba nti atte ekiziga asooba. So kale ensonga negenze maaso okwange tuleeta olunaku olwaleero ensonga ntonotono wabula ebadde ennene ddala. Weeki eyo ewedde tugivaamu seeno gye tuli mu kumaliriza wabula wiiki eri atugenda okugivaamu nga waliwo omusajja eyeegulidde erinnya ery'amaanyi bwe yayingira mu banka emu banka yali ya Equity gayi yayingira mu banka eyo n'akola ensasage yali ey'amaanyi yali aclaiminga nti baali babbye obukadde 10 bweddu okuva ku akawunti ye era yaleeta controversy y'amaanyi bano boogera bino bingi era internet wabawo kubaluka kw'amaanyi nga bangi baga nange biki amaloboozi ago gaali mu background eyo ne tuvaayo ne tulowooza nti oba maybe kigudde ku Equity wokka. Wiiki eno tuba tugitandika gye twalaba omukazi ng'akuba omulanga ava omwange nedda zirina okubaako teziriiko ku akawunti teziriiko nedda zirina okuba omukazi yakaaba nepulira ekisanga kinne ekiise mu kifuba wano. Omanyi lwakubanga ebintu tubitunulira yagamba omukazi yagamba ebyambi bisekerwa tetukusekerera kubanga tetukusekera oya nedda teziriiko zirina okubaako kati waliwo omusirikale n'amugamba oba walina mobile banking kwenedda zizibiri n'ebyo byonna teziriiko zirina okubaako. So omukazi yazikubamu nezaako oluvannyuma lw'ogenda ku akawunti ye ya Sentinel n'asanga nga Simoni ng'empiya tewali yadde oba papa yabadde azitutteko muzigo. So nedda no sebe yo bank ekulemberwa papa. Yes but to be veke no Gigi, what you know are you trying to submission. So amma munange ng'omukyala akuba omulanga ogw'amaanyi omulanga ogwo nno gulabika gwakola. So omukazi ono yakaaba ennyo bambi ne tumulaba ali bweru wa banka asiyaguka yajja mulamu yalwalirawo omusujja ogw'ekitentezi n'ayimira bweru wa banka ayazze yeetambuza abawanirira muwanirira ati nga yenna entegetege zimufambye kwega embeera yali nzibu nnyo. Kati omukyalo oyo bw'amala okuba omulanga of which waliwo abagamba nti obukadde bwali 10 n'omusobyo
because figure gye baali batambuza nti bwali obukadde 113 teyabusangako ku account ye. There and then Centenary Bank yakola ekiwandiiko ekiraga nti omukyala bamumanyiko era customer. Era Centenary Bank nesuubiza nti katukole ekisoboka tukole okunoonyereza era omukyala ono agenda kuyambibwa. Then fena ne tutuula. Centenary Bank ina akantu ke yakola ndooza ne polisi singa polisi ya Uganda ekola nga Centenary Bank bwe yakola eno Uganda singa ate ennungi musawa 24 Centenary Bank yali emaze okumanya sente z'omukazi ezitali ku account gye zaali ziraze naye yali azibbye mufunye in 24 hours. Wabula Centenary Bank kye yasooka okukola kyakwokerawo omukazi nemuwerawo sente ze ebirala ebiddemu. Ngenda kusomera ekiwandiiko Centenary kye releasing afterwards, then that will be the topical discussion today after the review y'ekiwandiiko kino. Centenary Bank yawandika bwe yateeka ku Twitter oba omukutu ogwa X then ne Facebook ekiwandiiko kyali kigamba public notice update findings on customers missing funds. By the way kyade kyanga 18 18 lwabadde mu wiki wakati eno lwakuna yawandika ekiwandiiko kyade kigamba bwe kiti update findings on customers missing funds, nti bino byetuzudde oba byetwazudde ku sente za customer ezagenda maaso n'okubanga zikola ki zibula ne basaako date following the statement we shared yesterday concerning olaba nti nga 17 Centenary yayogera nti tugenda kunoonyereza nga 18 enkeera ng'okunoonyereza kwayo ekuggadde kumaliriza nga ne solution ekoze eki singa ne polisi ya Uganda enoonyereza mu ssaawa 24 singa tuli bulala. Bagamba bati following the statement we shared yesterday concerning missing funds on a customer's account. Olowooza tenoonyereza anti zesaagala kunteeka mu kamera nkyembadde ngamba kiki ogwogamba nti polisi ya Uganda temanyi kunoonyereza no kyeŋŋamba nti enoonyereza olaba oba banatwala eddakiika 2 nga tebannakukwata okyekete bulungi saagala muntu azaala wa institution za gavumenti oli bw'ozaala wa institution ya gavumenti yonna kyembadde njagala okwogera leka nange njogere lwaki tetonzikiriza kwogera kyembadde ŋŋamba buli lwo singa ekolera mu dakiika kati nga zino 24 hours bw'oba okakasa nti polisi wulira bw'oba okakasa nti polisi tesobola kukwata in 24 hours kola ebyekisiru byo kati odduke wewe ennaku 2 wewe gwe ennaku 2 olabe nti bagenda kukwatira mu dakiika 10 okussa otinga. So what are you trying to do? What I'm trying to say is don't give that as an example because it is a wrong example. Polisi ya Uganda ekola era njisiima nnyo era mu 24 hours gwe 24 hours zoyogerako nyingi nnyo nga yayagadde kukwata. Ze sigambe kyakukwata ngambe kyakunoonyereza nti singa kubeera kumpiko nga tekuwanvuwa then kyandibadde better. Okay, onfunye bulungi sikufunye nze nkubuulidde ekyange leka muntu tumusomere ekintu naawe kisomera nange kinninzi. Following the statement we shared yesterday concerning missing funds on a customer's account, we wish to update the public that the investigations have been concluded. Nti okusinziira ku bye twabagambye ejjo okunoonyereza kwe twadde tugenda okukola twagala okugamba abantu nti okunoonyereza kuwedde. Centenary egattako, we have discovered that there was connivance between a fraudster and one of our staff to make a PIN reset which enabled transactions at agents where funds were withdrawn. Nti tukitegeddeko nti waabaddewo nze fraudster sigenda muyita mufere ngenda muyita mubbi kuba ono yali azze kukola ki kubba era n'obubbi yabukola ki so fraudster ngenda muyita mubbi sijja muyita mufere cause kikireetera okuwulikikanga okisegera ekintu ekinafunafu. So banka egamba nti waliwo omubbi eyo akolagana n'omukozi wa Centenary mu banka staffu waabwe staffu n'akwatakwata mu bintu pini ne bagikutula oba ne bagikyusa eya customer ne bagenda ku busente agent obw'enjawulo nga bawithdrawinga sente za customer ono yabadde akuba omulanga okategedde bagattako.
The staff has been taken for disciplinary action in line with our zero tolerance to fraud policy. The case has been reported to the police who are handling the fraudster as well. Nti sitaafu wabone yakwata mu pini zino. Yatwaliddwa mu kakiiko ak'empisa aka Centenary. Akataagala bufere mu banka era akalwanyisa obufere. Omukozi gye yatwaliddwa. Kati ate liri eribbi. Police yalikutteko ng'amateeka we gakola ki? Bwe galagira. The bank has immediately refunded the client. Ako ke kasanyusa abantu nti mbulaga banka ekwatiddewo sente n'eziwaani customer. As other means are being sought to recover the funds. Nga banka bwetoba okulaba nga ate akasente kaye kakola ki? Ekazzaako akaabula ke yasasudde. We continue encouraging all our clients who may notice suspicious transactions on their accounts or suspicious messages sent to their phones to immediately report to the bank for verification. The bank reiterates its obligation to ensure safety of funds of our customers and zero tolerance to fraud. So ne bamaliza nga bagamba nti basaba customer bwokeeranga n'olaba nga banka yo olina obumessage bw'olaba bw'otategeera wandibanga waliwo ebintu ebiyinza oba nga bikolebwa ku akaunti yo dduka weeroope eri banka. Ekibuuzo. Wano we tutuuse bank ziri mufuna challenges ez'ekikula bwe kiti. Omanyi bank ly'essuubi lyaffe abakozi nti bw'omala okakola obanga tonnatuuka kubaako kyokola osooka n'okawummuzaako wano nga mikwano gyaffe abali ku byeyo nti obwesigwa balina butono mu bantu. So ekintu kye baasigaza ze banka nti at least banka kensala 2 omwezi kensala 3 naye nga manyi nti obwesigwa bwange buli muki muyo. Then ate kiba kitya otuba nga ate kati buli nnaku ziizo tutandise okufuna cause bano be bali mu projection bana ababiri aboogerwako wa Equity n'owa Centenary. But social media olaba abantu zote tusobola abo besiga cause tebakuwadde oba proof esembayo oba okategeera. But buli wowulira ewali omuliro buli wolaba omukka tewatera bula muliro. Tuzaako ki ddala tulagawa kiki ekigenda mu maaso? Time. One, tulina okukkiriziganya nti ensi yaffe nga Uganda ensi ekula ate eddukira ku sipiidi y'amaanyi. Kituufu. Tulina kye tuyita tekinologi agenze wala nnyo. Kati tekinologi alimenti okubeera nga ali within kubanga tewali there's nothing that is created in line with technology ekitali manned by a person. Oba okategedde bulungi nti buli kyolabako nga kyakolebwa muntu gwe buli kyolaba abantu bangi bamanyi okutabuka emitwe. Nagamba manyi tekinologi nayogera tekinologi n'atamanya nti tekinologi amukola muntu. Era yateekamu kalimagezi oyo yenna ebyo bayita ebyuma bikalimagezi. Era waliwo n'abawaana kompyuta oli n'awaana emmotoka yo singa omuntu ontegedde. Emmotoka eyo omuntu yagikolaki? Yagikola. Tekinologi essimu eyo Katonda era yagirowooleza okuba n'ebyo function nezo zonna gwe function zolaba ze weewaana nazo ontegedde zonna muntu yazikola ki? Yazidesigninga. So banks zigenze nnyo mu tekinologi olw'okubanga waliwo ebintu bingi enkyukakyuka ya tekinologi olwa tekinologi. Luli edda ebizibu byo tetwabanga nabyo lwa nsonga emu babbiri. Luli wagenda mu banka n'oteekayo ssente nti emitwalo gyange ffe twasoma ssente tuziteeka mu banka ate olwo nga ffe tuli baakabi kubanga ssente zabanga ku bbaasa ku ssomero wa bbaasa. Naye ffe abaagendako mu banka okusasula ssente ng'ojasa okunona ka bank slip owa bbaasa oba bulala nga bakulabanga ffe tugenda sasulira mu banka. Ontegedde bulungi nnyo. Era nga nalwo lunaku lwakyo olina otwala ssente mu banka. So kiki kyegeza kugamba nti luli edda ng'oli awandiika nti omwana yaani essomero lyeryani
kati bank slips ezo zasooka kujja nga ziba plain ne zimala ne zijjirako essomero zabanga plain nga kubako bu copies kati essomero ne lijjirako n'olyoka okwata kano n'okateeka wano keekako kano n'okakwata olwaleero nze omwana wawe baba bammanja bampeereza wano nti mukulu oyiwako ekyaffe oba otegeera bulungi so kitegeeza ki nti tekinologi ng'akuze mu tayimu eno waliwo ebintu bingi ebijjo ebintu ebifaanana bwe ebintu bijja kubeerawo waliwo be babba ne batayogera n'akolima bukolimi naggulawo akawunti mu banka endala nange kamwe akoogera baali banzibyeko naye essente nga tosobola zitegeera lwakuba nti ffe tuli basajja amaanyi matono bakubba emitwalo 2 ogenda okulaba sayansi gwogenda oteekamo okuclaiming emitwalo 2 nze nina akawunti mu banka emu n'ogamba nga bamala bakujjako ATM fee n'ogamba easy kati lumu banzijjako ATM fee yeeyina okugibwako mutwalo we bamala ogijjako nendeka sente nga nzirabye omaye obanga mune toyina bulungi sente zo oba oziraba nalekako sente nga ziyitamu tugeze emitwalo 7 ngenda okudda nga kuliko 6 nga muziyitamu ng'omuggo guvuddeko kumakya banzijjako eza ATM kiriya nenga ize oba annually omutwalo gwa ATM kiriya ne bagujjako nga kuba kwaliko tugeze musete zali zitamu ali muitamu emitwalo 8 mu 15 ndola nkuvuddeko omutwalo ogwa ATM biki ne nago gwagenderako 10 konza ate bagattako ne charge bo benyine mu banka ize ngado kebera akawungezi nga jade 8 nga jinaba 7 era nga nagulese nga kuliko 6 kati waliwo enkola eyo neŋŋamba nti kitegeeza waliwo enkola eyo tusuna empola waliwo ate abatukolamu eyo enkola akusuna mpola bagenda banka mesi basuna omuggo kwalo nali nawagenda kugundi naliyo ku bank headquarter but bwe natuukawo nagakati ate badde mukumpulira nga ndi mugamba nti omutwalo gwange mwagujjeeko nga why is naye ate wenaddeka neŋŋamba kati woba tujjako abantu 10 omutwalo eyo sinze yemu wabayo abadde azisuna olwo aba yetazeeka n'akakadde kesente so kiki mbaddengezaako kugamba nti ebyo byonna byogera si mawulire bibaddewo abantu babiyiseemu mu banks zibonyaabonyeza abantu ate zibonyaabonya okuva kwasooka paka kwoli asembayo kuba kati omuntu abba hamu recently yali mugundi ekyo kyali technical tujja kwogera katuvudde ku so kikyengezaako kugamba nti omuntu atuuka ku level ezoganya hamu mu byesente saagala nnyo kugamba bintu details but what I'm trying to say is nti olaba n'omugagga gwe mutunuulira naye akuba mulinayo balina enkyakaali yaabwe with money it means we are having a problem problem eyo evudde ku kintu kimu technology advancement okukyukakyuka kwa kalimagezi kwa technology ya buli ssaawa akola ki akyuka ate agenda waggulu every 24 hours wabawo upgrades ezikolebwa kati buli upgrades ezo bwe zijja n'abafere bayitiramu upgrades upgradinga they up their game nze ninako kyali gwe mmanyi bwe baba bakola transaction ennene akola mu banka yali bakola era batekinologiya bwe baba transaction ennene nnyo zigenda ogenda maaso amanyi oba bagenda ku depositinga sente bamuwa trip n'afuluma eggwanga itteeka si byakulowoozaako ali bulala nnyo kiki ali bulala yengo bagamba nti gwe kasobola okukola upgrade ebisigadde byonna thank you very much fuluma bwakola upgrade wano mu system balina omutegula genda ku trip balina omutegula takola enso izo okemebwa balina omutegula so that tategula bino byala twejjukira ne alien skin walolo yawa omwana we walolo yali agaba sente namulaba waliwo omwana yajja nga amwagala nnyo mbunajja n'amuggyako sente awo naye bwe yamala omuwa sente n'ayita abamu ku bantu be n'abagamba nti gwe gundi naawe gundi mujje wano
n'agamba omugenyi gwawadde ssente tigwe genda tukali ofune boda odduka ogende mmwe njagala mubeeraawo nga mbalaba okitegeera ekyo kitegeeza nti abantu bangi yali abana abakwatira wano so that bayinza okukola ensobi ne batikkula oli gwe yakawa ssente ale ekitegeezo ono ye abaamuwadde kitegeeza yaga mubeere wano wembalabira gwerinnya boda ate gigaye kutwale walako kubanga nze bano bakola nti abantu bangi mu system kumanyi muze takulinda kwetonda webale nnyo abantu bangi mu systems mwenyini mu systems babbiramu ontegedde bulungi systems zino bazimanyiira ne bazibbiramu okitegeera bulungi ne bategeera obukodyo bwazo nga bakozesa tekinologi kubanga tekinologi eyo akola upgrade kati ate gwe nota upgrade nga kyovala nze essimu yange tebeerako behind buli wensanga wifi mujja okuupdatingira ebizibu I update the apps zireme kuba saagala kubeera na app nga nkadde oyinza okuleetera eminene okola ensobi ate ennene eyinza n'okukwasa nno era app webanga kubanga okimanyi basobola okusazaamu app ne bagamba nti tugisazizaamu gwe n'osigala ng'okyagikozesa kubanga oli ku nkadde kati lwokola upgrade bo bennyini nga bagamba bo osangawo bbanga era omanyi okola upgrade app nebula kati eyo ngiwonye sikyagirinako ki kakwate so kikyengezako okugamba nti kakati zino banks zeetadde mu system ekimu ku bintu ebyaleeta obubbi era ekigenda okuleeta obubbi obw'amaanyi ennyo mikutu emigatta bantu kutandika banking system emikutu emigatta bantu kino nakigamba taata wange kampuni ez'amasimu bwe zayingira banking system zaleeta nezibanga nazo zitereka sente tetufunangako mirembe nezibanga zitereka sente n'okugjayo yes obuzibu ekyo kiva kuki kyava kubeera nti abantu omanyi ffe mu nsi zino ezikula third world I don't want to call them third world kyabulimba but that's what they term that is their term according to me we are not third world okay we are simply growing countries developing countries so we are growing slowly by slowly simply because of many factors including their factors to us tubuukidde nnyo ebintu ebiri mu first world tubuukira nnyo ebintu ebiri mu nsi ezinnaggwa dda ezaakula edda nti ng'ate ffe tukyali mu mutendera mu Uganda tukozesa system n'Amerika gyekozesa America ebadde independent for over 400 years ffe tulina emyaka 6 waliwo n'abantu abasinga Uganda obukulu twerijja ekigambo kyogedde bulungi waliwo n'abantu mu Uganda abasinga Uganda obukulu jjajjange omusajja wa myaka 7 ekitegeeza nti ali mu kinaana ne jjajjange omukyala nkuliza yafudde guno naye ng'ali ku kinaana kitegeeza ki nti ojjajjaawo mukulu okusinga eggwanga kati oli myaka 6 kitegeeza ye yaliwo nga mulwana kwetwala nti okukopa si kubi naye waliwo abakola copy and paste kati ffe twasoma community development expert ekyo kyabulabe nnyo okukopinga n'opestinga obanga ekyana ekibeera mu kiraasi bwe kiti nekikopa n'erinnya bagenda okubala empapula nga ziri 2 abasidde omususuzi nga balaba nga handwriting yekyuka alibageranga bifaanagana byonna ate ono yaliwa omwana yawandiise ku mpapula mmeka yatalemu kaboni kiki naye ate kaboni ng'omukono tegufaanagana bagenda okunoonyeza nga basidde omusunsuzi omu
omu ali feke omulala ali oligino. Kakati bano abantu baffe tulina abantu abalinnya ennyonyi n'ebigendererwa ebirungi n'ebibi. Ate abamu bamaalo nnyo nti tukutte eggwanga lyaffe ne tukopinga ebintu bye tutategeera bingi. Sisitimu ya banking simbi naye bwe tuba nga tugenda tambula bwe tuti egenda kufa eggweewo era tugenda kuddayo mu mbeera gye twalimu. Abantu just okubakakasa okuteeka ssente mu banka kyali kizibu nnyo ng'oli agamba nsula ati ewaka emitwalo gyange mbeera nti ewaka nga sente ziri eri nga tezisuze nange mu eyo yali pate ye nakunyumizaako lwe nasooka bankinga. Nze lwe nasooka okubankinga nakwata akakadde k'ensente lwe nsooka okakwatako ne nkateeka mu banka. We nakateekamu namala ennaku 3 nga mpitawo ku banka ne ŋŋamba bano abasajja be beesiriwaza wayinza obaawo omuntu najja nayingira awo akakadde kange ne kagenda nga neetala era lumu banda banzija n'olweyo nti kinjagala kwerako ku banka ego wali serious nali kyagala muzanyo. So kikyengezaako okugamba nti just convincing abantu okuteeka ssente mu banka lwali lutalo lunene, lwali lutalo okujja ku bantu ssente mboli aziteeke mu banka lwali lutalo lunene nga tebalina ensuwa zaabwe waka basobola n'osima obunyi. Abantu bakolanga emifaliso nga gijjudde ssente nga bed naye okimanyi nti nno obuliri nga wansi omufaliso gwo nga gujjudde ssente oyinza okukuba otuwooma webaka n'okuba n'ennoga kati abala kye banoonya gwe kyosulako. Kyokka ebiseera ebyo abantu abamu mu byalo byafeeyo babanga n'ennyumba za ssubi ng'okukwata omuliro kya bulijjo nga layisi nnyo. Kati ng'oli essente zijjanga era omuliro ogwo gwe gwatiisanga abantu ssente gwabatiisanga nnyo ssente okusula nazo. Kakati ate nga tulina amabaati otegedde bulungi. So kikyengezaako okugamba nti copy and paste ye problem. Waliwo ebintu bye tutannatuukako bye tulina okwewala. Tubyegombe tubikoppe naye tutegere butya bwe tubyapulayinga. Tuleme bisonseka busonsesi mu bye tulina. Kugamba omanyi okupakira tukatira. There are so many banking apps ezitakola sense at all. Waliwo apps, waliwo zi USSD codes tebikola sense at all. No, bikola sense olw'ensonga byanguyiza omuntu obulamu. Buli wodda ebbanka yo oba nayo ku ssimu. Nakugamba waliwo enjawulo wakati w'okwanguwa n'okupapa. Enjawulo weeri nnene. Matches biringa ebifaanagana naye okwanguwa n'okupapa ekyo Ronald Mayinja yakibagamba nti Ronald Mayinja yabagamba bw'obanga oyanguwa yawulanga otambula oyawulanga okwanguwa n'okupapa. Ekyo Ronald Mayinja yakibagamba. Ontegedde bulungi nnyo nti tulina okukkiriza nti waliwo okwanguwa n'okupapa. Kati ffe tupapa mu kifo ky'okwanguwa. Obubbi bungi obubeerawo because of technology. Olina atamanyira kumanya nti bamubbye okumala emyezi ng'egi 3. Waliwo omwana gwe bakolera website nga yeka yagirina nga bw'atayipika mu Google eyiye website yeri kyamukolera domain nga ye yeka yagiraba. Naleta sente zange ngenda. Ati nze ngenda munnange ndi ku bwangu. Website ewedde. Agenda okugira wayise ennaku nga 3 nga tabanga kona. Ne bwe yabuuza Google negamba nga tetuulira nga website gye bayita bwe batyo mu bulamu bwaffe obwa Google. So kikyengezaako okugamba. Agenda ateri visit. Nti ne banka y'emu ku bitongole ebiri targeted. Oba ebitunuuliddwa. Emikutu gino egyamugatta abantu gyayingira mu banka. Ne banka netetegerera nebakkiriza. Kati mu kubakkiriza ne mujja muzidiiru. Bano balina remember bw'oba okola company fa bakoze ku zi company waliwo kye bayita
waliwo kibayita objectives nti if your objective enkulu egamba nti to be the leading objective bibanga ebimu ku biyina osimbwako essira ekkulu nti our objective is one of the objective is to be the leading financial institution in Uganda. Kyokka ono owa communication to be the leading communication system in Uganda. They will pay less attention to your finances. They pay attention to the communication. Kubanga ono bateeka target. Kakati lwakuba nti bagenze bajja bagwagwa mu bintu. Bagamba naye kino tusobola kikozesa. No interlinkinga banka ku simu ate nonsense. It's not nonsense. Eyo nkulaakulana. Enkulaakulana ebeera bweti. Okola kye bayita osimba emirandira. Bw'oba n'ozimba kalina, obuwanvu bwa kalina budeterminingibwa osimye kyenkana ki kiwansi. Gw'omanyi abantu abajja ssente zaabwe mu Centenary Bank just because of that scenario. But bakilininze up. Centenary yayongeza. Waliwo atayagala kuddamu kuwulira. Leka nkubuulire ebigambo bino. Nkugambe waliwo yaterekayo emitwalo abiri. Kati Centenary omunenya ki? Anti simunenya, wuliriza simuli mu kunenya. Nkuwa scenario. Simanenya. Kubanga nkugambe buli kintu kyolaba behind that kintu waliyo omuntu. Abantu be bakola bino emizindalo era nze nsaasira nnyo abantu abalowooza nti oli ayinza otunula omuzindalo guno n'agwegomba nnyo n'atamanya nti guno omuzindalo waliwo omuntu eyagukola. Ontegede bulungi nnyo. So tovuma muntu ng'okozesa muzindalo kubanga gw'ovuma ate ayinza okuba yakola omuki omuzindalo gwe gw'omuvumirako. Kategede bulungi. So kikyengezaako kugamba nti tulina just kukkiriza nti tupapyemu ku bintu ebimu. Twayanguwa bikola. Tubipapiddemu. Waliwo ebintu bingi bye tukoze nga biri uncalled for naddala mu banking institutions. Ate linking essimu yange ate ku bank account yange ate essimu bagibba. Oli ajja kujja antegeka ekisobano aŋŋambe leeta essimu. Kati kubanga bamanyi nti ziri link ku gundi kati oli takyabba ssimu yokka olugikusikako bw'ati. Teeka mu password. Teeka mu bank account. Teeka mu kino. Teeka mu password. Kakati nina n'akalala kennala. Leka nkumalire wano. Akantu kogera kaleeta. Kakati nze jjajja wange gwe wagamba nti okutereka ssente mu nnyumba emitwetwe kibi. Ng'essimu asula naye emitwetwe. Ate nga ssente ze zonna banking system byonna biri kuno. What is the point? Okuba nti oteresesere mu banka naye nga kuteera ku kiso zivaayo zonna. Ssente ziri mu banka naye wonteera ku kiso zonna ziviirayo wano. Are you stupid? You're wasting time. Where is the safety? You're wasting our good time. You are using technology. Mudidde amaloga ge mwajja eri ewammwe mu byalo gye mwali bugira. Oyogera. Awo kyogamba gwe nkulaba bw'olaga. Naye ate omuntu omulala ajja kugamba nti olinga agamba nti we have to only and only opt for the traditional banking style. Traditional banking style like enkadde sigamba eyewaka ngamba eyeri organic eyaffe eyagundi jangu ku counter teekayo ssente zo oba oba oyagala zijjayo genda ku counter jayo sere ekigambo kye nayogedde nga tutandika nagambye nasose n'ekigambo time obudde tulina ebintu bingi bye tutanakola. Ontegedde bulungi nnyo. Naye tulina ebintu bingi bye tugina walinze ne tuyingira ebirala. Kati bank si zino kugambye bank si zino challenge ze zirina esinga okuba ennene kugattako bintu bingi. It is okay kubanga essimu yange eri linked to my account. But let there be a move. Waliwo nze kyali wange yanywa milioni 8 mfo ky'emitwalo 8 yanywa milioni 8 olikoyo we milioni 8 mumaleyo nkubulire nange yanywedde yanywedde milioni 8 yanywa milioni 8 twali ku kifo bakiyita
bakayitaani akakafo ene kololo ekololo eyo bakayita kadi nno okubuulira ki kadi ogenda munyo bakayita kasiki kakati twali tutudde awo ne twekola obusolosolo beekola obusolosolo twekola obusolosolo saagala kwesiriwaza we had fun so when we had a lot of fun we visited many bars in one night ne tukita naye mu byonna banka yalaga nti yali akozesa banka ndala si one of those yali akozesa kaadi simu ng'anyiga wali n'ajjayo kakati ne mugamba nti so there should be what I'm trying to say is there should be harmony they need to harmonize kuba banka tuzeetaaga nnyo era na bino tubyetaaga ontegedde bulungi nnyo naye twetaaga we need to harmonize butya bwe tukozesa ebintu bino given our society kubanga ensi ekula nga Uganda olina ogirowoozaako mu bintu bibiri obadde oyogera ku kiro ekyokunywa nti oli yanywa waliwo bino ebintu bya nnaku nga 3 emabega ekololaawo amabaala gali mu kololaawo muganda oba omwenge gagujja mu ggulu anedda labayo gayaze ng'atuula ng'ayita kaana kawala nga kajjayo ne banne baakaaba kawerekedde kwaca omwenge bagunywedde amacupa baganywedde nga baleeta biiru ng'omanyi sente zeeriko nga banywedde obukadde 19 kati ko gayi kanifune wano kadi mu motoka mwafune visa kadi mu motoka paka nakati ali mu motoka akyafuna visa omuwala nga kyebwina ekyebbeeyi buno bwa iphone bwabwate buno bwa iphone 7-8 nga bwe buyinaawo nga we bagattagatta obuwala amasimu ge buyina buvaamu ndowooza obukadde nga 4 ate nga bukadde buno otunze to the maximum naye nga bo banywedde obukadde 19 kakati oliriza n'obukadde abiri babunywa but when we go back to the banking when we go back to the banking system the banking system epapidde mu bintu bingi tulina balina okusooka okwawula ebintu bino bibiri ne bategeera objective yaabwe lwaki bajja mu ggwanga ekyokubiri ekisinga n'obukulu ennyo banka zisinga wano obungi ngwira kati banka engwira eyagala nnyo okukozesa poliisi zaayo ezeeri nti ate mu nsi ezaakula nnyo kati ate ensi banka egenda neva mu America ng'ate ejja kukolera Uganda kati sisitimu z'omu America ebiseera which cannot apply kati ate tulina abakulembeze abalema no tokozesa kigambo balema is like kiwulikika bubi eri omuntu bwatu abakulembeze abentegeera ennafu maybe that ate kyo kigumu nnyo it's better omanyi obulema bwenje yes I'm for inclusion and I don't it sounds bad to regard these people in that way just mugamba abentegeera enjabayaba ate ndabanga afumye naye ndowooza nti kati ekyo Katonda nsonyiwe n'abantu bansonyiwe nti tulina abakulembeze mbadde jabanyo okozesa ekigambo ky'obulema nti kubanga obulema buba bwe buti waliwo obulema obuli physical kyomukono gwange guno gwamenyeka obwo obulema kakati bwembanga okutegera kwange olusi si kwe kulungi mbadoza nti obwongo bwe bwalema sikikozesa bwe kale tulina abakulembeze abatamanyi kyakkola. Thank you so much. Awo nkufuna. Abakulembeze baffe abasinga obungi tebamanyi kyakkola. Baduma balina obuvunaanyizibwa balina obuyinza naye tebamanyi kyakkola. Bakkiriza ebintu bingi okujja mu Uganda nga tebasose twala nga tebakoze scrutiny ntuufu. Why kutegeera kino bwenkyapulaayinga kiggwa kitya kitegeeza ki eri jjajja wange ow'ekyana mukaaka kubanga tulina abakulembeze abafaana bwe bati
agenda n'ava ewaabwe ekyannamukaaka oba wherever gye yava kanjogere ewaffe empigi oba kanjogere ewaffe mu byalo nti bwe tuvaayo ne tutuuka e Kampala ne tubeera okumpi n'abantu ab'enjawulo oluusi ne tubeera convinced nti n'abalala bonna baasigala n'empigi eri ewaffe wawwawa bonna bafaanananga ffe kati ye n'atalowooza nnyo ku kugamba nti wait a minute jjajja wange oli ow'ekyannamukaaka anaasobola atya okukola kye bayita mobile banking ontegedde bulungi nnyo kati oluusi ne babimuteekamu ebintu bino babiteekawo tebabisomeseza bantu kati oli n'akiyingira bw'akiyingira nkugambye essimu eno bwobanga ogirina ng'eri linked to mobile banking it is as equal as you have your money in your pocket sente obanga alinazaawo kaakati ate omubbi wajja n'ankwata ekiro n'aŋŋamba kuba essimu nsula nayo n'aŋŋamba nti teekamu pini nga ninayo millions na 10 ku account what do I have anymore kati awo ekirala nina akantu akalala so kikyengezako kugamba they need to nze simanyi bwe bagenda kikola but they must harmonize bategere butya awo nze nsobola waawo amagezi gaagano nze nsaba banka za Uganda n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu naye tetugenda kubasaba kubanga one kakati kuba kati tugenda kunyiigamu kale nze kaŋŋambe banka za Uganda zigambe tunyigemu banka za Uganda nze ndowooza ekintu kye mulina okukola kwongera security levels security level wetuba tubadde tulina level 1 levels tuziteekawo nga 3 batya omuntu tateekamu butesipini n'ajjayo sente anti wuliriza togenda kusiriwaza bantu naawe wuliriza gwe abasi temuyonona ggwanga abantu balina abalwadde baabwe bali malwaliro bali luddawa tetujja kusobola omuntu ayagala kujjayo sente ze mu banka kugenda kujjanja lwaki what is their role bajjira kibagende anti banka zammwe omalizibwa biddwa wuliriza there should be leka nkubulireko wali osanzeeko banka nga network deposit nga teriiko ne bagadayo ne sente wali ogisanzeeko withdraws ezife nnyo lwaki can you explain kati let me tell you very clearly stop compromising our standards of living using I'm telling you banks using stupid things like network ebyo bya network mwe babbira sente gwe wali osanzeeko banka yonna nga network deposit nga teriiko nga network eteekayo sente ne bagamba nti tetujja kuzitwala leero ojja kukomawo enkya wali okisanzeeko naye emirundi emeka gyogenze mu banka no-bouncing nga notafuna sente tosobola kujjayo kiki kyengezaako okugamba nze nga ngenda ku ATM buli kasesa n'otuuka ku ATM nga afande atudde awo asikaali n'agamba kakati teriiko we must have clear access to our ATM tulina okubeera ne clear access to our money ontegedde bulungi nnyo but bano balina kutereeza bibanking system byabwe bwe bibanga banking system erina obuzibu muddeeyo ewammwe tukole banka ezaffe ez'abannayuganda go back because kati bwe tuba mugenda kutubba because kati Obubbi waliwo abantu buli woolabanga omuntu omwaka ayana olizagamba nti muddeeyo olw'ensonga muddeeyo tewaliwo garanti ti gwe zonaakola zinaaba ne security wuliriza kakati leka mwebalegezaako naffe leka tugezeeko security ebuze eri ayina ebyuma bitya tewali byuma byawo bye bakola buli bukodyo bwa bubbi leka buli woolaba banka nga omuntu bamubbi buli woolaba nga omuntu omwabbiddwa najja publicly waliwo abalala 100 nga 200 ebyabbiddwa abatasobola yadde okwogera ekigambo muneeseriza zaabuze mune kati zinakola simanyi kyakola babeerawo ne bansunaasuna ekiggo kakati tubalabula oba tubasaba one tugenda bagamba nti step up find a way to step up sife twabayingiza business oba tubagisobola mugende musuubule engoye enkadde tugambe nti waliwo kye bayita centenary old clothes
tujja zigula gundi to besinga ku muntu omu bonna batwalire katwogera ku Centenary ontegedde so kijengezaako kuba uliza agabya agabadde gabasente omukazi gali luddawo Centenary we are asking for if you want us to agree in these statements mutulaga ababbi mubalete nti wuno abasidi omusunsuzi ye yakolagana n'omufere yabadde mukozi waffe tumugobye amateeka gakola omugwago atalagibwe n'abantu abantu bamulabe because ekyo remember bw'oba okola mu banka banka eringanga bw'olaba eddwaliro banka buweereza banka eringa bw'olaba amagye nti omusirikale following ethics n'omusomesa era omusirikale bwe tuba tusoma obusomesa abakusomesa okufollowing waliwo ethics ez'obusomesa ezifuga bannamateeka waliwo amateeka gabakola ki agabatwala era bw'olimenya oba oziza gwa naggomola abakozi b'omu banka nabo nkakasa balayira tinza abatisidde omusunsuzi ngenda kubeera waki tera kaakati sebo tera ndayira okukuuma sente z'abantu aluwa negwe wakuuma sente ng'oli mu kugaba pino ngira sente kitegeeza baluwa babatulage because omanyi lwaki tebabakulaze bwe batabakulaga there is a possibility nti bagenda mumuzzaamu mu banka abo abaana abamu ababeera mu banka baba na mukwekalakaasa ekyaba kikoze kwekalakaasa kati liri eribbi lye baga eryali ebweru eryagenda liwujjonga sente lwaki ddyo tebaaliko wuliriza ebigambo bino okwo oluusi kuba kwekalakaasa kambalageko mwaganya okukola kino kambalageko kati why are they hiding why are you hiding what are you hiding lwaki bamukweka lwaki mumukweka mumuleete mumutulage nti wuuno ontegedde bulungi so how do I prove that improving anti ddala kituufu si system ya banka yeyabadde bbi omukazi eyinza okuba yali erowooza nti yafa oli ku miranga gyabadde anti bayinza bamanyi okwerabira abantu bamanyi okukwata sente zaabwe ne baziteeka mu banka ne batambula ne bagenda ebweru ebintu ne bimukwatirayo n'abeerayo emyaka egi ebiri bagenda okukuba amasimu gonna agali ku gunte galiiko bagenda okuba gw'omanyi akakodi akali mu muntu ng'afudde okuggyayo sente ze muganda omanyi oyinza ozijjayo omuntu bayinza okuba badde eyinza okuba nga it is a banking system ey'okubba sente buli balaba sente nga ziruddeko ani abaddewa nga takyajjayo oba yafa ate kwakava mu covid nga takyateekako kumbe oli aliweeru ali sitaaka alina byabadde adiringa nabyo bwadda n'akuba omulanga kubanga miliyoni 10 si mitwalo ameka 2 kitegeeza ki nti wali kayinza okuba nze kati webituuke ne wamunabba 2 nja kukaaba wuliriza it is now a system banks zirabika njaye tulina okukola bwe tuti banka ziveeyo zitunnyonnyole embeera eno ebadde genda maaso lwaki naddala Ministry of Finance ne Bank of Uganda in fact Bank of Uganda must give us a statement kuki kyegenda okukolawo n'okutukuma bannayuganda fe abakuteeka sente mu banka etuwa assurance nti tuli safe nze njagala omuntu aŋŋambe era akasente kangenda kukajjayo kuba sikangi ngenda kukajjayo nkalye mbeerewo nze njagala banka oba si kyo ngenda kugulawo akawunti in fact abantu katubakubirize mugulewo akawunti mu Bank of Uganda mu banka ya Uganda omuntu osobola kugenda n'okugulawo akawunti mu Bank of Uganda mugulewo akawunti mu Bank of Uganda era nze ninayo akawunti Bank of Uganda gwe gulawo akawunti yo mu Bank of Uganda bino bibanka by'abaana abayaaye mu biveeko bambala ebigandula abayaaye kubanga uliriza eyinza okuba banking system ng'omuntu ono gwe bakulyetinze ono gwe bali mu kwogerako nga taliiyo bamutulage eyabadde abba nga taliiyo bali babiri anti tebaliiyo they are not there it is a banking system it is a well structured banking system nti ono ng'aludde okuteekayo ate tajjaayo oba yafa tuzijjeko
ontegede bulungi nnyo because abantu bafa every day nga tebalina sente mu banka ezo sente ziragawa bajje batubulire n'otubuulira abantu abafudde sente zaabwe ziragawa basobola okigamba tokubye nnyo anti nkubuulidde naye abantu bafa buli lunaku wabawo accident ezigwa ng'abantu balina busente bwabe mu banka mitwalo 2 mitwalo 3 where does that money go where can you explain kyogereko where does that money go because not everybody abamanyi banka nese kakati senga gundi nira tusaba nira connecting ne banks buli muntu afa bategeera badde ne bank account kuba tulina ndaga muntu baziwa ba family kuba tutekayo next of kin but do they call the next of kin kubanga tebamuyita kubanga fe we are not chechiche nagame technology akuze nnyo n'atusinga we are not interlinked otuuka mu banka ne bagamba ekyenkumu kyo kiganyi naye ng'olina endaga muntu lwaki okyegedde bulungi kyengeza kugamba nti nira ekola ki omulimu gwa nira omukulu ki bajje batubuulire nira omulimu gwayo ki ebimu ku bitubbisa kwe kuba nti nira tekoze mulimu gwayo mu butuufu bwagwo nira erina okuba ne information yonna ekwata ku buli munnayuganda alina endaga muntu naye abantu bafubye nnyo okulaba nti balwana ofuna endaga muntu naye nira eringanga etabali coding because lwaki omuntu atuuka okubbibwa mu banka nira nti bwogenda bwoti for example bwogenda mu banka emirundi mingi ogenda mu banka ne bagamba gundi yeganya okukola ekinkumu kiganyi naye ng'olina endaga muntu oli gino gibakwase bayiseemu mu gundi mu sisitimu yaabwe balabe ku sisitimu ya nira bagambe nti ono yegundi ayina akawunti wano ontegere bulungi akawunti ye eriko sente bweziti same applies ku bantu abafa bulunaku abantu abafa bulunaku sente zaabwe ziragawa kati nze I believe nze nganze mu banka nzikiriza nti ono omukazi baali balooza yafa yalwawo gendayo nga ta depositinga nga ta withdrawinga kati bo ne balowooza yafa tekisoboka anti nkubuulira banking system eyinza okubanga yeyabadde ezibbye I do not believe nti waliwo omuntu eyajja n'akola ebyo bye boogera njagala bamulage bamukuleetere bamukuteekerewo nti wuuno mwami gundi kubanga bw'okola mu banka you sign an oath olayira n'ogamba nze Samuel Kalungi nsazeewo okukola mu banka naye bino ngenda kukola obukuumi bwonna ku kino kino kyova olaba nti since you signed an oath tewali nsonga lwaki bakukweka kuba walayira ntojja walayira kalwado bazaar this is not a private company eno si private company yo you are dealing with funds people's money they entrusted you with their money ontegede bulungi exactly kyova olaba nti wakola oath kakati oyo yakola oath bamutulage nti wuuno ne contract ye bagitulage nti yatandika okukola wano emyaka mu mwaka bwe guti criminal record eri bweti because we need all those records exactly kubanga ajja kuvaawo agende mu banka endala we get the same problem kwolwo alitwala bibiri ajja kutwala bibiri nennyini sente bamutte yes kuba kati ayina bakolagana nabo from outside abatali ba banka so for me what I'm trying to say is chengezaako gamba abantu they have to excuse my attitude right now nti please banka gundi bagitani Centenary Bank with all due respect tewali kyemukweka do not what are you hiding tuleetera omuntu eyakoze eki eyabadde abbye omukazi kubanga omulina mutumulage nti yono so that tagenda mu banka ndala kubbirayo ate balala we cannot have this thing happening again and what and again one then two for me I think if you don't show me this person I think nti mwe eyo system yammwe bwe mutyo mwagikola system bwetyo bwe mulaba sente z'omuntu nga tezivaako taliongerako takendezaako you assume afudde anga mukola ki ekyokubiri muveyo publicly mutubuulire sente z'abantu abafudde muziwa baani what happens
because nze ninako abantu abafudde bemanyi nga balina sente mu banka nga balinako oluganda nga sirabanga ani yatwala sente zaabwe. Abantu bonna abafiira ku mabodaboda bunaku, abafiira mu accident, abafiira emulago wa abantu abo who claims for that money, government erina okuba oba NSSF erina okikola, they must go mu banka. No, balina okugenda mu nnira ne bategeera who died, ani yafudde, omuntu eyafudde nga kivira ddala mulago oba malwaliro gonna system ebeemu nti omuntu bw'afa the first place okubeera contacted nti ono afudde si ggwe muntu kutandika gamba nti gwe onoonya certificate y'omufu. Certificate y'omufu erina kuva mu nnira, kati ng'eva mu nnira nekopingirako that day kwolwo ne bagaba banka nti ono afudde muwa abafamire ye sente ze. Omuntu ono abadde bamuyita Samwiri Kalungi olwaleero akoze eki? Afudde bulwadde bwe buti bwe bumusse. Famire ye yeno, endaga muntu ye yeno, tata we yono, mama we yono, mubawe sente. Abadde ne bank account mu banka bweti ne bweti abadde ne bank account si mugende mukebere nira yennyini yalina okwemployinga omuntu agenda muli n'abuuza abadde wano afudde proof yino abadde ne sente meka ku account nti ze zino ono nti ngagamba nti ze zino nti ani avunanyizibwa nti yateekawo next of kin bamuyita Basidi omusunsuzi nti mumukontakitinge because it is very easy. Wuno ajano ne sente z'omugenzi, twala sente z'omugenzi kuba tekikyalina kizikola mu banka, tekikyeyongerako tekikyakendeera. Ekyo bwe bakikola nja kukakasa, otherwise buno bubbi. Sentinel Bank muveeyo mutubuulire ani yabadde abba. Simple. Temuli bile byokwogerako mbusimanyi press release kakati yabadde abba twamukutte era sente twaziwaddeyo. So what? Oyo yabadde abba aluwa. You're telling us this is the public. Ye yakabidde mu public. Lwaki memugamba gwe mwakutte aluwa? Olaba twalabye gwe babbye. Lwaki tulaba yabbye? Lwaki tulaba yabbye? So that those can be handled. I think we have to agree on a few things. Yep. Okwangwa n'okupapa byanjawulo. Twanguye nnyo okuddira technology ne tumugatta mu sente. Sente zino zigenda fuuka obuzibu. Yeah. Era zaafuukadde obuzibu. Abantu bangi be babba ne basirika. Yeah. Olwaleero bwe baku for your information. Olwaleero bw'okwata sente ekyo batu tukyogerako debate. That's the thing. Bw'okwata sente n'oziweereza Basidi omusunsuzi emitwalo abiri by mistake ng'ozikozeseza ku ssimu kuno by mistake olina okusooka okufuna kye bayita court affidavit okuziddamu ziri claiming zijja kweri layini zikomewo ku akawunti yo mu layini ya banka ne banka eno ey'okussimu mweyo line system bwetyo. Kati njagala ombulire court affidavit ogenda gifuna nga ya sente mmeka okkireminga emitwalo abiri. We shall have that on the next show. So for me what I'm trying to say is abakozesa zi banks be very careful. Babere begendereza. Bw'obanga tewali nnyo nsonga y'amaanyi nnyo, don't link your phone to the bank. Have your mobile money. Bw'obanga omanyi nti nyingize milioni 10. Manya nti ninako milioni zange 5. Nzitadde mu bank. 5 zisigaza kuki? 1. So that omubbi bw'ajja n'akuteekako ekiso atwale wakireza okussimu ez'ebbanka alemezikukwatako. Don't link until they fix this problem. Don't link your bank to your phone. Kale ambeera ne mwami Obote ku seti n'agera maaso n'okubanga ananyamuko ensonga ebigambo genze maaso n'okubanga obiwulira abigambiddwa okusingira ddala ensonga ya banks akwemulugunya kubadde kungi nnyo nnyini ddala twalabye nga kisaanidde okubanga tugayagayamuko ku nsonga naye ate wendabira ddala obudde bugayegaye so tulina okubanga naffe ate abantu bagambe nti Mukama bali batuwadde omukisa tujja kuleeta kye bayita history wa bank munsi yonna. Waliwo abasajja, waliwo family yabaka bebasinga by the mu bugaga munsi yonna. There are about 5 families ezisinga obugaga munsi yonna naye ndowooza emu esinga ng'ogyeko yaba eno yesinga
Yeah. California, something like that. But they are the banking fathers. Banking system. Monsiona. And naye balina history of how banks work and all that. So waliwo ebintu bingi byetuyingiramu byetutala okutegeera. Banka erina okuapplyinga, erina okuservinga purpose. Kati ffe mu Uganda banka ffe tuservinga purpose yayo than yo okuservinga purpose yaffe. Okay, so tujja kudda tugende maaso n'ogamba ebigambo. Kiki kye nadde kugamba nti ffe tukoze copy. Copying is not bad, but copy and paste is the worst. Nga toterezezaamu. Gwe copy ebizibu nabyo ojja nabyo na buli kimu kyonna. Copy, fix and apply. Naye ffe tukola copy and paste. N'okikomyawo. Kale aba CD omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel ky'oba nkolera like nga video eno. Weebale nnyo, weebale ddala. Thank you. Bless.